Ebana abali mu system nga bali ku opposition abita abo opposition nabo bagenda baleetera etteeka litandika bakwata singa baleetera etteeka likwata leader of opposition mu parliament ne mu local government bagenda kutandika okujja amateeka ag'impeaching abakulembeze mu local government kuba gwe wasettinga president nti wetulaga tewali ali safe. Wandiza nnyo olunaku lwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya sooka otekeyo kaleke wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo fidolaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina lasita baaga ziwa amuza kyeyina olwaleero akubye ettaayi agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo bagabuuza abantu tubabuuzaako abatugoberera abatwagala abatumanyi n'abatatumanyi buli omu gy'awangalira ne gyali mwebali kubaayo mwebali kutugoberera Zwamuza kyeyina era nga bulijjo nfubutuka mu deposit nansana ku 0703511589 nebaza nnyo abantu abatukubira ku feedback ya programu ya omwana w'omuddugavu oba Africa gye yava ndowooza wakiraba feedback yali so wadde tekwaliko bantu bangi nnyo naye abaliko bonna baali bamulamu ate baali bakimanyi nga kiraga nti balina kye basaba mwoyo waliwo kye bakyayagala okumanya on the same trend. Katonda ajja tuwa obusobozi n'amaanyi tujja kuba tugenda tukoona ku programu ezo ezitambula. Otherwise nyongero babuuzaako ne programu ey'akabi. Enamba eri 0703511589 mbadde ngibawadde. Obadde ogibawadde? Naye bo bakola kye balina okukola. Nedda baba message empanvu. Bawa nnyo amagezi era mbaagala. Kalaba bwe message empanvu ne bwasindika message nga ya ssaawa 2 ngiwuliriza. Kuba byamu mulamwa. Nti 5 egwa omumanyi. Newe zibe sawa ezo ngenda jiwuliriza nga tumaliriza wano alalala toyo mwetaaga nnyo naye bino ebyokugamba drop in kato jano kakati lasita wabukeredde olwaleero kigambibwa nti programu tugikoledde ssaawa tezinaba kubeera naye ku ssaawa nga 4 simanya nagira ssaawa meka mu bufunze yali speaker parliament bagenda muteeka mu anti-corruption court bino bigenze okujja nga tubatwale nga abakungu ba parliament 8 bataba 7 bali 8 nabo babatadde mu court okusomerwa emisango gya embezzlement corruption money simanya laundering biki n'ebirala ayali speaker treatment yeeyo gye bamuwa kati ssaawa yakakati singa obukulu mwana na tutotera okugamba nti buli kintu kireeta president kati ebyo byonna bitulaga ki bitulaga nti we are in a new journey tuli mu lugendo lupya era birina okubeera mu kati okwegendereza okw'ekika ekyawaggulu ennyo nti buli atudde mu ofiisi tolaba both kati okwegendereza kwaliko tyatambula asooba alaga wano wookolera ensobi oluwa ekigendo luluma nti eyo president ekyo kitulaga nti at least no one is secure regarding to misuse of any fund. Nti tewali n'omu safe. Singa bituka kukozesa obubi sente. Ate ng'essaawa zino tulina forces bbiri. Luli force mtu batugamba muhozi MK jeno. Kati ate weeks nga bbiri eziyise tuzzeeyo ku jjajja. Kuba wamawulire yasooka okujjukira gy'agamba nedda okugala NTV president ye yalagira you remember ne president bwe yajja recent ojozi ennaku zabadde ayogeramukko ng'akulaga ebigenda mu maasaani kati ne tudde tuba tumanyi muhoozi ate jjajja atulaga ye nti ne forces zino ebbiri zetutunudde eya General MK ne General Muhoozi ffenna tetukakasa so ne General Museveni tetukakasa nti ku bonna force ki eyaddala ekwata abantu bano kyali badde kyetaagisa nitamonge asinzwe mu kooti sawa zino very good naye kyenkulaze nti kati 5 wano wetulaga we are having a new president tulina ekipya kyetutandisa okufuna nti teri agenda sigala singa kamunye ekuluma mugge tutera okugamba obwana bw'enkoko obumanyi bulungi kamunye zino ezibukuba keekubye kekaba kagenze nti singa kamunye ekuluma system wetuli lugendo lulala tekisanja no sleep force yayawukanyemu force mje tuba tumanyi waayo naye alimba ali yatugambako na mchezo katulaba force endala kyokka force gye tulaba atenda bibaga si ekola nze so ndi one kyobuuza baali badde bamuyisa bwe nedda before kubuuza oba baali badde bamuyisa bwe batyo the issue is abasigadde kitulaga oba kibalaga kikuba ffe tuli muli
abali mu office muzi office zonna kati ne di kumande Joe was it yesterday ne General James Birungi bamulese bamulideko wa semwai yali director wa semwa chief ku semwai ne bamulese Joe military ko ne bamuzza mu komya onga 3 nti system weri tulina kusoka kwebuuza before kubuuza kiringa katonga manti tewali atakwatibwako singa essaawa zino nze ndaba abantu balinga bana abayinza okuba nga buli privileged bangambe no mami Janet yasaba president asooka awummule kugabina ebya sokodde okuleeta Jesse Muyingo this season intentionally bwabanga ye yasese tukamutiriza asigala first lady ayinza okuba agenze ku immunity ye General Sale omanye ebintu bye ali in the curtain wasigadde aba jajja wabala na CDF bayinza okuba nga basigaza immunity Uganda abasigadde tewali n'omwina ko tewakyali mpozi ne bali abaweebwa national privilege nga onogamba abakulembeze b'obuwangwa n'ennono kuba bo tebali mu zino system zaabwe naye abana basigadde bali mu office ga gavumenti ngogezaako kula ensobi tewakyali kyokka ekyewunsawolonde gye tutwalaga olugendo ne bana abali mu system nga bali ku opposition abiyita aba opposition nabo bagenda baleetera etteeka eritandika obbakwata singa banaita etteeka erikwata leader of opposition mu parliament ne mu local government bagenda kutandika okujja amateeka ag'empeaching abakulembeze mu local government kuba waggulu wasetinga president nti wetulaga tewali ali safe then tuweka tukatiza kyobuza baali badde bamukwata bwe batyo that is the law oba tukwataganya the law is black bayaziza amakaage mu ngeri gye baagaza kati etteeka lyo ligamba omuntu wa misusinga ssente z'eggwanga akolebwa ati kuba tebamujja kubwa speaker you know that ekisanja kikyali kiweddewo just ne batamulonda kudda si bwe kyali nale muneta muwa ati kyetugana ne batamuzza naye kuwa speaker kyali kiweddeko you cannot claim nti bamujja kuwa speaker wachi impeached kyekyo ti ekisanja bwe kiggwako bano ne batamuleeta kati batamuleeta very good lero bana bwenchanga tobuye bwe buzibu twawulya former Katikkiro we yayogera abo abe naalemu abali wano yeewuunya abantu bawagire naalemu omujjukira statement ezo yali asobola ozoogera ng'akyali Katikkiro kye bayita obuyinza nti webukuvaako bw'otafuuka desperate ogw'eddalu yali abavudde mu buyinza ne basigala nga bakyalinga bantu maama basajja nnyo era otulina n'okwata kutanogana muzeyi John Kennedy Chams kubanga okyatambula n'otukulira n'ejjambo nno gw'oli mugumu kwegayi yasooka n'amanya how to move with politics kuba ojugayi bamufumyamu engeri yali badde agwa ku nkonge naye ati si yamanya mbwangu spiripiri ne yeharmonizinga naawe okuddayo kyobuuza nti baali badde bamukwata bati that is the law nti NRM bw'emala omweyambula n'atadda ku kya speaker then ne basembeza etteeka ziri forces zetugambye ziri ku system zisembeza etteeka ligamba ki the misuse the sente nti bw'okwata sente zino n'ozitwala mu ggwanga eddala without the consent of the government oba the bitongole bya financial institutions z'eggwanga that's money laundering ziri bwe ziva ne zijja without the consent of the state the government money laundering kati yono obuyinza kaliko bwe bumala omuvaako ne bamusembereza etteeka ligamba kirere limulesa leero mu kooti ate nga nsaba mulete mu kooti bamuteke mu maaso g'amateeka omanyi lwaki kyetulife kyetusabe no mu ghetto kitodobeera kooti bwe malizange gamba tukusindise ku meera luzira tekirina buzibu singa omuvundiza ate waneeno kyekiringa ku Besigye ne Besigye bamuzanyirako nze bamuleete mu kooti amuwoze zitumanye ekiriwo bwe gumusinga bamusabe bwe gumusinze bamute second robaga lwaki tebamusonyiwa obadde okimanyi president balina sooka musalira ne baleka bamuwa pardon kwega you cannot pardon watali musango kati kiga ne madamu triple bamuleete bwe bamuleeta then justice prevails naye baba bamugalidde eri bimeka byafiirwa ng'ali eyo oba you get by psychology nti badde kyete example nga ya ghetto nti mu ghetto abaana ffe ekitukwabya nti bakwata abaana ne babayiwa ku prison mbugeera kooti ejja kuyita genda kwa limandi kooti neta muyita okumala emyaka kati ffe kyetusaba nti bambi muyita omuwulize kale ne bw'omusalira n'abeerayo ng'akimanyi bansindise esatu ena azala okubayo nga kyetugamba nti okubeera ku house arrest until when nti ajje wano atibwe kwegamba mu kuteebwa amateeka gatambule yanisasudde bwetyo omukyalo oyo NRM ng'NRM ze ndaga NRM eyo gavumenti eno yanisasudde bwetyo dini ate okidagya gavumenti eyo revolution ndala kuba ojo yetwabuzira Kayihura ngaba abayisiziriza amateeka gonna ate kadaaga
Kadaga ye emyaka gye 10 gyali giweddeko ku bwa speaker kuba yakola deputy speaker emyaka 10 n'obwa speaker emyaka 10 nekyo njagala okukulaga nti eno system yo teyina gwegenda sympathizing nakigamba revolution era n'abantu baayo nebo tudda ku party ngabo ga NRM gwe twakyogerako the other time NRM eringa ddiini nebozi amini eringa katonda nebozimba omuzikiti oba nobozimba church ebyo akutta ate naleka wabbe ekyalo naleka okuba abantu obutayimbo Neta azimbye ekereziya. Nze nekuneno bweri nti waleeta ekigaali okuva mu FDC n'otukolera akalulu ranges ne zirinnya n'oleeta ababaka opposite n'okola volongo ne gudu yenna ne tujja kwega you did to your best. Kwega bagwajita kwega tugambe ekijja kijje oba kufana kuwona okategeera n'oleete ne Katonda n'akujjaawo wadde ozimbi omuzikiti otegesenga zi crusade okoze otya ovyusiza abangi okuva eri mu batakkiriza obalese mu ekereziya n'akutulisa kati ye NRM era abamu tebabingenda nnyo kimanyi omusajja omusanga mu ndaddiini ku kyalo ngera bamwogerako n'oko naye ng'ate mu masinzizo tatakitizaayo omusanga Isaamu Kuteesa nga we NRM nnyo ne pataadi manyi naye nga ne bwalwala kansa bw'akoma tazimba ddwaliro lya kansa azimba church neyebaza Katonda okuwona kansa obotegedde ebintu ebyo nti eyo system ye ine ebizibu byayo so lwaki mami Anita she's there in for it nti bamusembereze etteeka out of okuvaako okumwambula obuyinza oba okugenda obuyinza omumwaga kati ne bano bana bavunaanwa bana abalala sente ze bavunaanwa kigambibwa nti zaayitanga buyisi ku akaunti zaabwe singa bona nekugamba ina akaunti mu Stanbic nti kabakuteeka akasente kange ne bakuteeka miliyoni ze katugambe biri enkwako omutwalo gumu oba ebiri onondete ebiri zange twakati babavunana sente ezo era anti gye emisango bwe gikyuka gye bayita money laundering kutambuza sente ezitayina ki ezitali mu mateeka tosobola zinyonyolera wawe zivudde zigenda kukola ki secondly ne tugamba nti baga bwe mba ngenda okubba ne ngenda mu malo okkuba ennago yange ne nkukubira MS sokolete picture jonno ndelete mmotoka yaffe ojjo nkimeko naye ng'okimanyi gw'okima ndi mubbi neonchima you get obo ino omusango oba batogulina obo kitegedde tiguze bwe ngendo okubba gwe dereva nchimanga nimaze okutegula eminyago ne kwe olidda wajango ntegule oba mubbi obo ino omusango oba batogulina kuba gwotambuza nzo omubbi obo oguyina sebo kyengamba nti bwe kibanga omusango gwa sente gukwata mami ne bana abazitambuza guba gubatwaliramu kuba bamanyanga kyebatambuza Chechifanagana necha oli yali mukama wawe very good chechifanagana necha besi general kwago ngabwe bagamba treason nti ono yamanya treason na asirika ne bamukwatirayo ne bano kibanga kya money laundering and simanyi money whatever bakimanya ne basirika no kiwasobola obakwatirayo kati ate wana akirimu yabawiso bulowa ani ya bulowinga ku nsonge percent ku kyonna kye baba bali trivinze however kati kino ekiri waneeno era kino no one is safe lwobera mu buyinza n'abamaje nkikonyekera yakulembera ekitongole ekikesse ekyamaje kiza ne woba jenani ng'oli mu buyinza bakunywa kasitabu n'akuvaako ne batunda muwaakawo nga tagatta bagenda kukuluma ate still bata n'abamaje babi kuba bakukima n'okukukima ng'oli mu service ebabubi ezibbalo with immediate effect gwe nga bakukyusa nga bateekawo nabo bakateekako omulala lumalo layira gwe nga bakukwata tebiriko mbu abantu banagamba bati national security wali okulira intelligence ekuuma eggwanga ate abo bakimanyi nti oba badde okola obukolege tuyinza n'okuwamu ennaku 3 n'odduka era wekiri kati tebakuzira ku network gy'oba olina olumala okulayira omupira olumala olulayira nga gwe bakukimirawo nebirungi mpulira bamukwata hati gwe gambye jjo bamuleese mu kkooti ngambye mulala gambye jemusi birungi jemusi birungi alinako neddala eringa nga kwegalya sitayiro ye nga fe tugaire ekika kyera naye nga jemusi birungi yali ewaseemu ayi jjo bamuleese mu kkooti ne bamungezaayo nti kati oyo kyetugamba ye level kwali kuba bamujjaawo ne basooka bamusindika mu Mountain Division bamala emyezi 2 ne bamuwa ebbaluwa mbagenda abira military atache wa Uganda e Burundi teyagenda ebbaluwa nekyuka nejja ate nga ndala wayita saawa busaawa nti ate bamukutte tebakugamba nakwe reportinga bali tebakugamba kwe reportinga kubanga oyinza okudduka tosobola ogenda kera ku machanga abasajja basazeeko ddamaka sejjusa tewalawe yabamya omutu nga biri mu kwe reportinga bakuyita yagaana paka ebamutumira government has the right to shoot bamutumira tumwine kale yali akere bali basatu
abali basobola omuki okwega omufeeshinga mirundi yagamba mbubaga n'okujja omukwata bamusanga yewe oba bamusanga mu office ya Sejjusa mbwe kyali yawo kati basukali batumadoza yali tumukunde nga yaganze ngenda kikuba oba kitta nkitte tumwine bamukubiraga I can bring him kuba tumukunde yali mu ranking tasobola muleeta nga yiye ulira akabuli nti baba bantumye it's an order kumba bayizo meta yenyini ki fountain of honor mu bwajje nowe ne genocide ne geno tumwine kati ne batuma tumwine tumwine yamugamba mjasi tugenda we are going short story je bangamba ko banga yamugamba bwe bankuba eriso lyange nga tutandise olutalo ne bankomyawo ku nkambi abali bagamba mbu tumutte kuba tayina mugaso gwo mukubaga tetugenda kumutta tuyino mujjanje kiza gwo wantasa tebali bantu tumutte kuba tayina mugaso ate eriso livudde mu nedda tebakaso bali kyali firi jula byatu kyagiragira balabanga ndowoozayo no ko ye nedda mu examination yake eriso limuli erifudde namuga gwo wantasa kadda kuba bali basobola okunzita sisobola kukwata nenkutwala wa mukulu nenkuleka mannyo gampologoma ngenda kakasa nti ovaayo kwegamba wadde yayina ranking ye musinga naye yamanya n'ebiki ebyokwogera ne mukulu munne n'amutwalayo kati essaawa zino waliwo ne bwotasobola yitambo oyite geno gundi abadde abasumbuwa munda atajjeyo reporting ayita mbuyisi kasaale ezimba bye bayita munangagwa gundi yamujja kuwa vice president Mugabe koti nemuyita bwajje reporting ku nsanga ezimu yaduko ayita mbuyisi bamusanga ku nsalo nga agenda ne bamukwata ne bamuggalira naddamu n'afuluma munangagwa nga ayina amanyi osinga Mugabe banyo kusiba mu code president bagenda mu intelligence nti ate oli ku border ya Uganda ya Zimbabwe nti South Africa ogenda naye nga abadde akimanyi mbu oli mu kukomera n'atuma akabinya gamudde mu mukwana ne bamukwala ne bamuteeka ate abalina obuyinza ku makomera ne bamuta ekyavamu n'awamba buwambi n'afuna atuulawo logically nti waliwo abatayitibwa mu ebyo style z'amagye bakuwa bwiki baluwo ogenda wano oba okyalinza appointment ng'endala efuluma you are on holiday until further notice oba wakajuwumuza further notice olinga amazolayira nga gwe bagamba you are needed sir Saja bakusala ka. Katate bana abaffe ba civilian bakuwamu obudde ndeke kwa usalist. Muleko omulodi agira abuka. Kati akadde we katuuka. Nchano nyano document za General MK bangambye bino ebyokumukusavinga ebya kooti. Bisebo lawyer yaleeta naye kooti service. Mbu lawyer we lawyer wa office yateekayo okuddamu ba respondinga ndo kati awo kigenda tuzaayo gabo numa nangenda kuluma otegedde kyakwasa kati lukwago nti kabanga akajanja nti bwe kwa kunsavinga nsobola naye bwobanga malala nga fena kulabisa kanawo yino jangu naawe kyawo twali tulina omumanya we tukoma n'ekitu kizaayo kuti waliwo abantu batayita nti jangu we serving naye no civilian ways bate system ebakwatirawo umulawo house arrest ojiro obeerayo ojiro okolode lwasonga baako abantu omuntu waffe naye kati mami Anita she's going to just face the law bamusembereze etteeka ze kyensaba Katonda afune bannamateeka abangwiriza omusango gwe kale bwalaka y'omu ku bannamateeka ate yo mulungi si mubi abangwiriza kikyegambye kirintize saagala system ekonya muntu because of the law oba tukwataganya nakyo enkola zindi mu ghetto babayiwayo mu kooti ejja kuyita kituufu kooti ejja kuyita muli etteeka naye ate kiba kikonya omuntu kitta omuntu mu kkomera so kyenga nedda ne bwaba Anita jje bye byabeesige lwaki mubuukira ku musango gwa Besigye mumuleka ajje mu kooti awoze abeere mu kkomera nga singa baamusalira myezi mukaaga egyasooka okimanyi singa ekimuzo gyakatwa kumpi omwaka nga mulamba n'ekintu naye katannasalirwa bunafu bwabamukwata tebalina bujulizi babuyina naye tuzannyazannya nnyo tuzannya ate bwe tuba tukyazannya tugenda walabe mama Matembe ye bwe yamaliriza agambi ate naye alokoza how can this boy arrest me these young ones they don't respect the elders yamaliriza akkiriza katwetaaga respect naye luli arrogant boy what can he do to me bamulaza he can do something to you nakakana how can Mzee just laugh at me when his boy arrest me that way this Mzee don't know anything ndoza wategedde mmiriya toyina mu Uganda mukyali alina immunity yenna bamunywa bakunywa wena gambye bali ababiri bo twajwajjemu first lady ne jajja muto awo tebabirimu naye mubali mu active system president Museveni na genocide yefe bayina
immunity ate tomanya ani akukwata ojagamba MK kumbe mzee yakutoga mzee kumbe MK CDF so kyonna kiri mamyanity should come in a court neba CDF ona bayina amanyi ngono ani teka twalikyusa teka twalikyusa ngalali kati president Museveni yakyusa teka ngaleta wono president yali chief of command of armed forces no leave alone command and chief in command nego baita commander of armed forces era yali president era nga ye chief in command kati ngate nabyo nanga yali kati ngate CDF yali chief of Uganda forces kwa UPD yali si armed forces timu kuchusa kweteka waliwera MK n'obuyinza ku all armed forces kati ye chief of command of armed forces no bawa sechuliko ne oboji ina yiyo nti government yampa akabundu nanyini koma aba private company ekizagwe ngizaba sechuliko bonna bali under CDF muhozi nekyajira muteka choka gonde yali muyisiza ani amongi system baba malo yise teke eryo mbadi ne bamujjawo mangu batuzaawo ekyo kyali mu system mu process nga kitambula yabwe mu revolution ne bwatali kiyisiza era waliwo yali kirese second bwabasi yali alina okujja najja waliwo musubiro gano yisaawo bye baagala kuba you were not the first priority yali yo both yalina okujja before mamyanity yanale mwasasula bubi nze gozanze nali kikukanyizaako ekyo era mwabajiwagira basasira fe tuli mu revolution tutambuza ekintu kyaffe kirina gye kiraga ne bukera ku makya nenjizoganyira nange pa ngendiira ogoza nyizo kayana manchi manyo system yo weti volongoto ina gyegenda tenatuuka wano mukube ina begenda emenya erira ddala abannanyini abaana bayeba esobola survivinga kiregiza gwajimo ina kumanya neyubula nti you have to move with the revolution nga mujeno Moses Kigongo yatambulya wadde kimanyi Moses Kigongo holali ranka is a brigadier general kuganga onaga holali diguli oyo ku struggles yakola mu revolution ya muzeo okujja kugamba entalo nga zizitambula kwa yakubya yali mu nsiko yakubizanga parliament yesiko yasoka kubiza parliament yasoka ko yali eteno program ya LC1 council je tutambulirako wano yali alese program ya Mayuba 10 yali alese system okuvira ddala mu nsiko yazidizanira bakyali mu nsiko ne mu nsiko nga muzeyi bwabatalu yakubiriza enkiiko kega abadde nga jakola struggle ne lobbying bino simanyi tugende wa Gaddafi tugende ko mbawalabu kati yo Kigongo yama how to move with the system Jeno Katumba Wamala they move with the system so katuna mayatambula tane system ateze kubulirira wa etandika okuba ne parliament tebanywanga ko speaker ngono ebamu ono yasoose kana ateze kubulirira wano madam speaker ne bamuleta mu madam anite ne bamuleta mu banita ne bamuleta mu parliament mu court ne bamusali ne bamusomera ebintu ne bawoza ne badde ne bagumusingisa bamalo gumusingisa tugeze ne bamuwa ekibonezo kya myaka nge 2-3 n'avaayo ate akomawo n'abeera mu system ze sijibera mbwemba ye gwoba osazeewo oyagala oba olinda bano bafe bufi kiki baani oba olinda basoke bakutta omanye tebakwagala nedda kyengezezaako okulaga nti eno ye system esobola ogira jimu muhwezi oyo bamusirwako naye lwaki minisita wasimanyi security noyo ota bamugalirayo naye taliiwo logic nti ate eno system bwokkiriza ebimu ogira geno kale aba waazo songa wali ku kyolowooza abakugamba ngugubye singa ali kuki tumukunde teyasoka n'agenda eno namuvuganya nako system yete taliso muluma teyadduka mbabazi ndi system eno bojiri kwega boji overgoing ekukwata nebwe kwata tewe ni harmonize eno system ate era yensiru ekwesonyiwa so kati nze njagala mamyani tajje okusinga omukadize yo munda nga tutumanyi kikyaliko ajje amateeka ga prevailing atadano muterekeyo katugende wangadya ye ayawukanyeko n'abantu abakwasiddwa office naddala mu bitongole bya government yatabukidde president Museveni human rights si dumping site nti buli agudde mu kalugo ina muteeka wano sigamba nti abantu bonna abalwadde ono yedwalira sirimu we omuleete wano olw'okubafuna ARVs eziri ku mutindo simanyi oba lutalo kiki wangadde ekisooka yakoye ekifo kye
oba kakati yagambye ngenda kufuka namwatuliro oba nfanfe oba mpona mponewo nze kansomesa abantu mu gavumenti eno yenyini nga era tubadde tujoogerako gavumenti ya mwami Museveni eno tolowooza nti ogenda gizanya reverse psychology ogisobole nti weeba erina akantu kezza okukunoonyaako tolowooza nti ate ogenda gikubira eno ani agizanya reverse psychology kati ne Wangari yabadde atasobola okuleetamu reverse psychology kyotegeeza ebyo ebizibu aba yabiraba dda when did she report bamala kujja ate kutandika kukunoonyerezaako mu ofiisi yo Wangari bali mumunoonyereza bali mumunoonyerezaako yalina emivuyo mingi nowaluna egyali mu generator simanye yavaawa oyo naye alina emivuyo gye kati nga human rights gye batawana ssente anti bajiwa obusente butini nnyo kati human rights ekimu ku bitongole ebisinga okufuna ssente okuva mu bitongole ebyebweru kwegayo erina lobbying ez'enjawulo n'ogibeeza olw'ensonga mbu human waliwo bitongole human rights ate nga gavumenti yabireka nti Wangadya it's like reverse psychology ate kati sawa zino babadde naye bamunoonyerezaako ate kati yaleese bino bye byalukwago nti olina ensonga zo n'oleeta ebya psychology lwaki bulijjo tobikoonako bukyanga besi bamukwata emyaka emeka kubanga kati ne Wangadya bukyanga obeera okyogera ebintu bino obirabye kati agamba naye abantu omanyi yeyawaayo bano abakyusakyusa ssente za mwami Museveni mu budget ondowooza yeyali kodinga basise namuntu baani agana nabo bamuli wano bamukute mu bulago bamuli bubi mwami Museveni will rescue her personally naye wano mu service abantu abali nabo bakitegeera you cannot blame mwami Museveni's government reverse psychology tosobola ne bwoba oyagala secondly Wangadya ajjukire nti mukulembeze she's a leader bw'oba omukulembeze waliwo bw'olina okusengejja by'oyogera nti mu kusengejja by'oyogera olina okusooka n'omanya nti bwe mba screenies ebyenjogera ngenda kugamba ki abantu bano kuba bwe mmanya bye mbagamba for instance bw'ogamba mwana maze ennaku 3 nze sirya enjala ekuluma naye oyagala oli akuwa emmere maze ennaku sirya siina kye nnaalidde nekyayisa munywa kakati gwe oyagala okukwatibwa ekisa naye oyo kyabazadde bo nti tebakuwaaki naye kyeyayogedde kikyamu anti kigambye abagudde mu kalulu ono baleeta Wangadya toyokya mwami Museveni ate screening ne bonna ba parliament ababa screening nabo obookya olinga agamba nti system yonna ereeta abantu batukotuulaawo yonna volongoto abapoyitinga volongoto abascreeninga volongoto kitegeeza gwe Wangadya reverse psychology wakabira abakati thirdly Wangadya you went kwega wayiseewo gamba mwami Museveni si dumping site nnyonnyole ne bw'otandika simanyi abalwadde siriimu Wangadya twogere ku birwadde by'abantu nedda ate ekyo kuba ebyadda bwe mba nga ndikakikako nga nina siriimu oba osonga mwani kyegamba nti kyensoze Wangadya oli mukulembeze olina omumanya bigambo ki by'oyogera kwata mwami Museveni amataayi eno si dumping site abagudde mu kalulu abantu bo b'oyagala osanyusa ab'okola otya ne bw'otandika simanyi ARV simanyi AIDS simanyi abanaku Wangadya gavumenti esobola okwavuwaza naawe n'onakuwala kyeyayogedde kikyamu kyeyayogedde kikyamu kuva muntu yakyogedde tobalaba nti abagudde mu kalulu basimewo nsubuga be bawaata ebifu ne mubuuza yakakira abakati bamala munoonyerezako n'alyoka abira abakati tatusanyisa reverse psychology secondly kwe kumubuuza nti bw'oba lwaki wasonze mwami Museveni lwaki wayogedde n'aba bascreeninga bo Wangadya Museveni wabalonda ne waliwo screening committee abasukulu kize tewayokyeza mwami Museveni kayokyeza abantu bangi thirdly ne nkugamba bw'oba otandise kugwera ku bantu abo wagenze na personal nti byali badde bituufu naye nga si Wangadya yayogera bw'atyo second bw'aba Wangadya nga yayogera bw'atyo imi yali badde tabyogera kuba ye mukulembeze tugambye naye kennyini tali fiiti kutuulaawo mu ddembe ly'obuntu akakiiko kaliraako eddembe ly'obuntu mulimu langira abalala endwadde kale yetamala akabala eddembe ly'obuntu alinga oli matembawo za human right mu kuvuma muhozi temubaamu human right gwokukwata wekuli human right kati yo Wangadya mukulangirira abantu obulwadde bwa siriimu temuli human right tebyabadde Wangadya yayogedde birala mulala yali byogedde oba sekyo Wangadya yali screenings ebimu n'atabyogera yadde kati ndowooza bano abakulira ebitongole bya gavumenti bamutya mwami Museveni ono ye yaganye kamugambe bamala kunoonyerezaako n'olyoka obyogera bino bulijjo obadde nga tobiraba Wangadya yakoye ejjoogo lya mwami Museveni Wangadya olimba naye bali mu kunoonyerezaako naawe sooka omale ensonga zo ejjoogo lyo ate nakusuubiza program ejjoogo ensanafu totula muntu mwami Museveni ensanafu ojooze ne totula muntu kaakati Wangadya ojja kwata ewatakwatikikanze enkuba oli ojja banga lukwageyo ekwagula ewatamusiiwa baamuyoolawo
akati buli anakugamba ke kitufungo muyola oyagala ba yes nze njagala ngamba kyaddalanga naye mutuukirivu togenda kungamba yogede sibya ddala bana byafuza aba ye mutuukirivu andi kyenkuga togenda kungamba mbuze nsinza sitaani nga naawe osiiba wa sitaani lwaki gwolangira nze okuba omushiriku nga naawe oli mushiriku nogamba rasita mmwe temusaala ekikulu mmwe naye nga naawe njimanyi gwangamba tuta maamawo ye jjajja jjuju musabe wammwe lwaki otunulira tosoka tunulira muzaddewo kyegawangadya nga tonnatunulira bisimanyi byogedde babiru nga gwewangadya gwabyogera gwe naawe oli mutuukirivu kyeggali oba olera ddembe lyabwe n'embigambo byewayogedde mulimu okulera eddembe ly'obuntu otonde otandika olulengeza abantu ebyabwe tesijja kukuwagira naawe gwe mutuukirivu omutuufu obyogera second first kye nasoose okubuuza lwaki abyogera kati nga bamunoonyerezaako ekyo nakyo omuntu aveeyo akyogere luli yali tabiraba loza abadde akyakompayiringa bujulizi bwonna buli kimu my conclusive statement eri nti Wangalya yeeyokyezza n'ayokya n'abalala nga sinamwanyi Museveni enkubuza screening committee yagyogerako ki yaba screening ate ekola ekigolooze soogano ba screening nga basazeewo kati Wangalya weeyokya gwetolooza mbu oyokya mwami Museveni watandika ddi obbiraba so kyonna kyekiri mwana ebigambo byo weebali kwogera bigambo byo naye sigwa wadde oyina okwogera ebintu bwe bityo if byabadde bina kuva mu ggwe ebimu mu byo obadde toyina kubyogera kuba birimu era sirwa okulinyirira eddembe ly'obuntu ate mulimu ne personal kuza mulimu n'ebintu biraga biri personal nakusuubizayo program nga tugenda kwogera kwaba abantu gavumenti bejje eruma mpolampola bonna kira Besigye kira simanyi Lukwago bano bonna abantu bano baba n'ensonga zaabwe ne gavumenti ezibakwasa kati bo bwe babatuuka mu bizibu ne bajja ffe banoonye sympathy okuvaamu ffe tubula ffe oluusi bw'olingizayo ga sijja musaasira gwokanyawozayo oyo nga nedda sijja musaasira kuba baba n'ensonga zaabwe tujja kugenda ekirisito waneene ekinene okimanyi oyo Miriam Matembe ebyerwanda abimanyiko 94 ebyo bibi ate nze mbimanyi anti kyengezaako okukolaga bwe bamukwata kati nze nsaasira omuntu ng'oyo kati singa Wangalya naye tugambye ebisonga endala ezirimu sigambye kuba n'ebyomunoonyerezaako singa tuzigenda diipu ekyo ekyomunoonyerezaako si kibi gavumenti yamwe buli anayogera amazima bananywanga munywe nze njagala omutuufu yaaba ayogera amazima Wangalya si mutuufu kyenkubuuza ye ku nsonga zinaye tumufungule lwaki gwe omala funa bizibu wa sitaani olyoka oyagala olwane ne sitaani nga bulijjo oli ku lusina wa sitaani olya that's my question bulijjo ebintu obiraba n'ebimu obimanyi n'emivuyo gy'ogimanyi bakamishona abo bennyini kakiiko gw'omanyi engeri gy'obakyaŋŋanyika gwe naawe oli mutuukirivu olyoka oyogera oŋŋambe aba ms oba wagira ononaleka wa guliini wa dp ate dp eyammawo wa cmp so back Wangalya ebigambo ebyayogeddwa singa teyabadde Wangalya byali badde bifumiitirizibwa naye singa nga Wangalya yakkiriza weyasazeewo yobyogera yali badde ebintu ebimu abirondamu naddala ebirinyirye naye eddembe ly'abalala okay wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba ne Rasta Bag leero okubya ettaayi ngato y'amaanyi stokisiz ezo Rasta leero sebo Mama Africa yamukozeeko bulungi so kakati nyambala ejjo okutambula wamma bano bebankako okusiba mbu amataayi wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tugenda koma wano ne Rasta Bag tujja kutandika onakola akuume